Nimbagamba kino na kino era nakubira SG Lugongo yanambuuza ofunye evidence konze bakubidde ku WhatsApp nangamba kati olina okugenda okiripooti essimu bagikubira oli luddawo olwo essimu yavuga naliwuuba nali kamwesi naye nga ntambula wali Uganda nga nakomyewo Uganda Timo nayingira Uganda jukira bakuganye okuyingira eri n'okoma weeno sigenda kunyumya mboozi ya myezi 2 Timo nginyumye mu ssaawa emu ng'efulowinga nzijjamuuko by'onaasobola okutegeera ebyalimu ebikola ekinyusi kati awo bakubira essimu bakutiisatiisa okubira Lubongo yo mugamba abasajja bankubidde mugamba omusajja bankubidde essimu yabanga kino Lubongo yangamba togendayo genda obyogere ku media akati engeri wotandika omuntu akubidde essimu n'akuwulira n'ejjuta eri kuli kabina ate gwe n'omulabise ku media eyakuloga aba ali ku lusozi akulengera kati we namanya nti awo tewali buyambi Timo natambula nkitegeera nengenda kulagula ndi era we nagenda kulagula ndi nensinkana abasajja awo we nabasinkana waliwo emmotoka 2 ne zijja ne tutuulamu ne baŋŋamba waliwo we twagala okutwala waliwo omukulu akwetaaga ngamba mukulu ki nga sikyasobola kugaana kuba nali neetutteyo ne banvuga direct mpaka ku Ssemwayi nensangayo omukulu nga yafande Ddamulira afande Ddamulira yennyini gwe nasangayo ne batandika okunjokya kajojijoji w'ebibuuzo tandikira kamera zayingira zitya naye oba wetegereza kamera zange nkwata we zakwatamu akawunga nawe mba sirina nnyo omuntu ayinza kisimbako ssira eyali ansiba ku kamera eyo ku mateeka ga prison yali musibe kubanga bazigaana okuyingira wali abantu abakuuma obulamu bwabwe ng'ali mu kkomera tebamanyi nti ali mu kkomera ojja twala kamera omukwate kikose famire ye naye abantu abalabikira mu butambi obwo namala bawandiika mannya era feesi ezalabikiramu zaalimu wali mu kwekalakaasa woba otunuulidde akawunga n'ebijanjaalo nalaganga biwato na kifuba kitegeeza nagoberera emitendera nga nkola violence ono yadde ng'omusango gwali gumaze okusukka prison ogwo guba gwa prison tegula gukwataganira na Ddamulira wa Ssemwayi kitegedde kakati mu mbeera yonna baali balina okumbuuza ne bambuuza Kawutu gurupu akabonero k'okozesa abasajja baakakozesanga babayita bannofiya ku mirembe gy'ayitira akakalimu eriiso Kawutu gurupu n'eggaali zammwe ze mukola mugenda kuzikola mutya osobola okudda ku social media n'olabula abavuka baleme kubyegattamu konze ebiki nagambye ezeggaali zammwe ezitandika biki osobola konze mune muzeeyi sisobola lwa nsonga bennyini bengenda okugamba tebabyegattamu tebannabyegattamu kati mbagamba nti ati temubyegattamu tewali gwe mmanyi nti oba yeegasse mu kino balijja sibannyonnyodde eggaali kwebeereramu sikirabamu buzibu bwonna nakyogedde mu bubi ne ngamba twagala gurupu ye yakawutu gurupu ate nina ba WhatsApp abamu be Dubai abamu bawa kati ate baagala mbaleete mu fizi kati ng'omupiira gugezzeemu mulo nali nina okwewamba 5 ngende noonye ekifulukwa nabeerayo eyo ensijjako amasimu nenkozesanga app gye bayita Simple X woba ogimanyi wano gwali ku social media Simple X ekozesa nickname tekozesa email tekozesa number
Kati kankutise ovaayo otya ewaddamulira? Nedda baŋŋamba ebibaŋŋamba. Ne bamala ne bakuleka n'ogenda? Bulungi nnyo bandeka ne ŋŋenda. Sobola n'okukuwa wano screenshot era nga bandeeta. Era nakwata bulungi akasimu mu ngeri yange era ne nkwata engeri y'akashoti kamera ne mbite. Honorable Zaake wasuze otya? Nze ssanyu. Mwezi gwa June wenkoledde akatambi kano kakoze kiro. Saawa zibadde nga 10. Ampulira obulamu bugenda. Abantu bannuupu mwenna okutandikira ku Gonalebo. Teri atamanyi mbeera eno ngezezzaako bakubira. Era nkoze akatambi kano nga simanyi oba ngenda kyoba kyekiddako kuba mpulira obulamu bugenda. Kati ennaku ziringa nnyo mu kifo kino. Sirya. Obusente bwe nali nina Honorable wannimba nti nsale ngende Kenya. Ne mbukozesa natuuka ku booda nga ndi sitaaka. Ng'onsuubiza okunteerako ssente towaddayo kwata masimu. Ne banteeka mu bbaasi ne nkomawo. Obusente ne buggwawo. Ndi eno nga owulira ebinyonyi we bikaaba gye nsiraanidde. Naye nandibaddeyo ne mwenna mukimanyi ndi mulwadde. Obulamu bugenda. Naye muyimiriranga ku mufu kunze ne mutalimbanga bantu ne mubagamba amazima oyo afudde tubadde tukimanyi era tetukoze kisoboka kulwako mu leediyo oyo. Era kyonna kye nabakola nsaba munsonyiwe kuba ababaka mwenna teri atamanyi mbeera eno. Amazima nze okulaba obulamu bugenda. Nze mpeddewo. Jukira nagenda ova mu kkomera nga nkubiddwa bubi nnyo saafuna treatment. Akawago nako kafu kaluma. Nali nakava mu bulwadde nga buli myezi 3 nina ogenda ndaba eddokita bongera okunnuuna obutwa mu mubiri. Naye saasobola nali mu kkomera. Ndi mu mbeera bweti naye ng'ekyanteeka mu mbeera bweti oluvannyuma lw'ogezaako tiketi 2 nenemese bufuluma. Muno saalina mulimu. Olwava mu kkomera saalina we ntandikira. Buli kimu ne kyonooneka. Nali nina ofuna treatment. Eyo nagimisinga obulamu simanyi gye bugenda kukomenkereza. Nafundikira ndi mu mbeera bweti. Saa zino wenkoledde akatambi kano ngenda mu nnaku 4 n'ekyokulya kyembula. Ne nasirika nemeraga mbeeramu empita nga mmanyi oba naakubira kibunnoomu nayimirira nakoze buli kimu teri kyesikoze. Era okubeera mu mbeera bweti lwa butaagala kutuula n'abantu abo. Naye obulamu buggwawo. Kati mugenda kuwandiika rest in peace. Mugenda kupostinga. Kuba amazima mukimanyi mbonaabona bwenti. Muno mwensula. Okoledde akatambi kamu. Nankulaga embeera mwendi. Gye mmazeemu emyezi kati egigenda obwera 4. Nansula wano. Kibaati kino bwe kiti. Eno embeera kirungi teri mubaka atagimanyi. Oli mubaka agimanyi. Nyeeko Deriki namukubirako. Zaake namukubirako. Mwannyinaze ono gwe mugenda olabako ebigere byokka
bamuyita Nash. TikTok akolanga senga. Bambi mumuneebalizeeko. Kumpi buli wiiki abadde ankyalirako nangumya. Tewali muntu yenna gwe nsuubira agenda kujja ntaase. Wabula essuubi ndibadde mu bantu bange. Mwenna mwanvaamu. Eno message esembayo egenda eri banna struggle mwenna. Woba oli mu struggle nga gye mbaddemu, manyi malirizayo tegenda kuba nnungi. Oli wadde mbokozesa vidiyo yange n'oyongera okunzivoola n'okunzikakkanya, naye kyenjagala omanyi nti mu Uganda si buli abonaabona nti amala n'atereera. Manyi mulina ebigero byammwe nti kolanga omuddo olyenga omwami. Ku mulembe gwa Museveni okola n'ofa nga toliddeeko nga mwami. Era obonaabona n'ofa ng'okyabonaabona. Kati ffenna abaasalawo kye nasalawo, lowooza okufundikira obulamu bw'oti nga nze. Mbeebaza nnyo mwenna abambeereddewo, kunkyekingako, kunsabirako, abangulidde ku mmere. Naye ensi erituleetera amawulire amatuufu ssaawa yonna. Ng'era obulamu buno bukomye era nga tebulina kiseera kiwanvu okukoma. I believe. Bannange weeraba nziŋŋeze yayayayayaye duniya weeraba nze nkoye kakolekere bannange naye bannange bayise bulungi baleme kubeera nga nze osanyusiriza ku lukozi obaweereze n'emmaali.